Basondera omukyala emabega wali mu mboozi gye nabagamba. Twamala ng'agenze atereera atuula ne muzaayo ku Radio Simba abaali bazonze ssente ne babeera nga bamulaba era ne yeebaza ku mpewo. Maama w'abano? Maama w'abaana. Nzijukidde emboozi eyo luli we twali wano n'omukyalo ono yangamba nti mukwano gwe we yagwa ku accident yagenda mu ddwaliro ono n'agenda kusimba n'omwana omulenzi ne basondera maama we ssente. Okijjukira Ibra ekintu ekyo? Kati omukyala bwe yavaayo mu ddwaliro yagenda kusimba ne yeebaza. Nze namutwala. Wamutwalayo ne yeebaza? Nkijjukidde bulungi. Kati abantu abagamba nti ate abaana sibawo ate bo baawa. Bwe nagambye nti simanyi ate siyinza kubagaana ndowooza yaabo buli muntu ekyo endowooza ekyabugagga kye naye nga nze kyemmanyi nti kyenneekakasa ndi ku mazima era omukyala baamulaba kusimba ne yeebaza n'ekyokuddamu okuba nti yafa era nakyo kyategeerebwa omwami n'emmendayo ne mugamba omulangira Ndawusi sigadde kuddamu kubanga baagala okunkutula sijja bagaana kwogera wabula buli omu ayogere kyemmanyi Katonda yasinga okumanya. Faadi kwekuli ekyo obadde okireseeyo ate nga kikulu kati ne mbabeza ewaka oluvannyuma n'enjiyaye ne nga nkoze ntya nayina omwami omuyita Mulangira Ndawusi ng'abeera eyo ku Radio Simba naye naye ate sikyabijjukira kati oluvannyuma waliwo omwami eyansinkana nange akitogizeeko ku Simba n'olaba kukijjukirako nze ye ate wamma bayamba abantu ku programu yako Ninalugwa wagendayo kwekitegeeza kati kwe kubeera nga nkola ki nga mpa omwana wa booda waffe gwe twali tukozese waka ne muyita ne mugamba ntwalire omwana oyo kusimba abeere nga akola ki basobola omuteekako agira ayogere ku bya maama w'obuzibu kati bwe yagendayo nga wayita akaseera kati nina akomawo n'owapi kikonze nga mwanguyi na omwana n'angamba nti nedda bagaanye nti nze ndi mwana muto siyinza kugenda ku mpewo baagala muntu mukulu neŋŋamba nkikoze nte kati neŋŋamba omwami ntya nti owulidde n'anzikiriza nti nkya mugendereko bw'oba osobola era enkeera waago tugenda n'omwana nze kwe kutuulirawo mukwano gwange mu studio za Radio Simba ne batandika okuba nga abantu tubabuulira ne basonda ssente bwe bazisonda ssente ne zifunika zonna ne ŋŋenda mu ddwaliro n'omwana ne tuzisasula kwe kuba nga Irene atandika obujjanjabi obwo kati bwe yabutandika nandaba nga ateredde n'okutereera nga n'okutuula atandise okutuula kubanga namuzza nayo kwe ku Radio Simba ne yeebaza kuba mu kusonda baali tebamulabyeko ne muzzaayo ne bamulaba ne yeebaza n'okwebaza. Abantu bagamba nti omwana omuwala akufaanana nnyo. Omwana omuwala ekyokunfaanana ekyo nange nze simanyi lwaki kubanga waliwo ne yanfaananyako ku mukyala Sitabuwa Natoolo ne banfaananyako ne kuwani n'omulala nanfaananyako ku Bena Namisinga naye ate nga sirina bwe mbayita. Bakufaananya Sitabuwa Natoolo ate nga kituufu. Nali njagala kimbuuza luli naye ng'ali mu nnaku neŋŋamba ate engeri gyendeeta katemba wange mugundi mu interviews nyingi abantu baabikoowa n'ensooka n'enninnya mu kyawa kati naye nga nze nakulabanga omufaanana nakuba bannange ali mu musana onaasobola otuula wali mu bbanga tuve mu kasana kuba we tunaamalira nga akasana tekakwokyeza nnyo akamazeyo ate nga nina kantolooza ate olina kantolooza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeze Hadija Kigoziva bulijjo wendi okuba nga mbaweereza nina mukyala munange Olivia Nalule. Njagala okwebaza abantu bonna abamuviiriddeyo nalabye ku mikutu egy'enjawulo gye mugata abantu nga bavuddeyo ne bategeera emboozi ya Nalule era ne bamuviirayo. Ze nga bwe nabagamba ku channel yange siyamba muntu mufiirako. Nsoma ennamba ayagadde n'amuyamba abaze mu inbox yange kye bampadde kyentuusa. So olunaku olwaleero nkomyewo
ku nsonga ye tubeere nga tuwayamuko ebibadde byogerwa ku social media bingi naye saagala nnyo bigenda munda kubanga abantu b'oku social media kyendabye balina obujja ekisooka bo tebaagala kujja mu kamera beefuula abatya ate nga nabo balina ebizibu ate omuntu azze nga alina ekizibu najja bamuyambe nti ate oyo ogundi akoze bwati ne bwati okitegeera so oba weetaaga buyambi mututuukirire ffe channel zaffe weeziri platforms weeziri tujja bawa platform okuviira ddala mu kamwa ka Nalule olunaku olwaleero katubeere nga tuwuliriza emboozi ye naye nga sinaba kutandika saagala kwerabira bannaffe abannakyuti hub bano batunda amajaani bakugamba nti gwe omwami oba omukyala banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu babeere nga bagakuyambisaako osale ku mugejo nsanyusa okukulaba oli otya okuva lwennakuleko oli otya badde leero nsuubira okusangamuko kakamwenyumwenyu naye olinga ng'omwenyamivu ennyo tekasobose olw'ensonga nti waliwo ebigambo byempulira byesitegeera naye nga nsaba ebigambo ebyo byandibadde birungi ne bibeera nga yenna ayinamu okubuusabuusa ajja n'antuukirira ate bakutuukirira lwaki sisuubira nti osobola okuvaayo n'ojja n'otuwa sitooyi ekintu kyenkakasa abaana balina taata oba oliawo nga taata wakazi ekintu kyenjogera kintu kituufu era nga bwe nakyogera bukiri kintu nkyekakasa ninako n'ebimu kubiraga nti nakola ki nalipootinga abaana si bange nembeera nga mbeerabo kulwa mukwano gwange Olivia oyina emyaka emeka? N'emyaka 29 mu mwezi gw'okuna omwaka guno ngenda kuweza emyaka 3 okyali mwana mutonze ngamba okuzaala abo abaana pozi kale ng'abaana bedda bwe bazaalanga abaana amangu ndoza kyeka kisoboka naye nze ndaba nga oba ogambye olina emyaka 29 nga waliwo omwana agenda mu P7 nga wuwo Imran alina emyaka emeka? Imran kati alina emyaka manyi najjo oba ali mu 15 olw'ensonga kyenva njogera bwentyo nti sinze mbazaala bwe natandika okuba nabo ekyemyaka saakifaayo ku nnyo olw'ensonga nti kati eyandibadde abintegeeza yali amaze okuvaawo. Kati wano we mwali mubeera ne mukwano gwo mwali temwogeraganya kugamba nti ndi lubuto ebiseera tobijjukira we yazaalira omwana? Ebiseera we yazaalira omwana nze nali bwe twamala okwawukana wali eri kuwebuzigo we nabagamba we twali tubeera awamu ne ŋŋenda awo eka Mookya embeera nga nze mbeera waffe nembeera nga mbeera waffe kamami wange azzeemu okulabika okutubeeramu awo nemba nga saddamu okugamba nti ntera okugendayo ewa mukwano gwo naye nga already yali azadde abaana mu ekyo ekiseera right? Awo yali abaana yabazaala yali yagirako ko omulenzi nga yazaalako omulenzi emuzaalako kuba nze we nabasangira bali bokka nga tayiiwo tabeera naye naye nga ati yali aliwaabwe tebamuzaala nga kyaliyoko ku bannyina bana babiri abaali bajja mu kibuga abaamala ne bajja olwo bali bakyaliyo eri mu kyalo kati awo nze nembeera nga saamulaba kugamba nti nze bigenda mu kuba n'ekyali nze ekinzita kyakufuna bwe mbeera. Abantu bagamba nti omwana omuwala akufaanana nnyo. Omwana omuwala ekyokunfaanana ekyo nange nze simanyi lwaki kubanga waliwo naye anfaananyako ku mukyala Sitabuwa Natoolo ne banfaananyako ne kuwani n'omulala nanfaananyawo bakubbe na Namisinga naye ate nga sirina bwe mbayita.
bakufaananya Sitabuwa Natoolo ate nga kituufu. Nali njagala kimbuuza luli naye ng'ali mu nnaku ne ŋŋamba ate engeri gye ndeeta Katemba wange mu gundi mu interviews nnyingi abantu baabikoowa ne nsooka ne nninnya mu kyawa kati naye nga nze nakulaba ng'omufaanana. Lwakuba bannange ali mu musana. Ali mu musana. Onaasobola otuula wali mu bbanga tuve mu kasana kuba we tunaamalira nga akasana tekakwokyeza nnyo. Akamazeyo ate nga nina kantoolooza. Ate olina kantoolooza. Abantu bakufaananya Sitabuwa Natoolo. Okufaanana si Luganda. Okufaanana si Luganda kyekyo kye mmanyi. Obadde okyanyinyonnyola? Nnyo. Kuba na Sitabuwa bamunfaananyako. N'omu n'aŋŋamba nti nfaanana ne Bena Namisinga. Bena Namisinga mpozi yayimba katya? Muganda Nabbi omukazi. Naye ng'ate ku bonna sirinaako muganda wange oba bwenako bwe mmanyi mbalaba bulabe. Kati awo ne kinneewuunyisa era nakyo nenkireka awo. Kati n'eky'omwana oyo omuwala bakyogera naye simanyi lwaki ate bo bakyogera bwe batyo. Lwaki abantu bakyogera bwe batyo? Ye kuba olw'okuba nti bandaba nti kati mbeera nabo oba kiki simanyi. Omanyi munnaye mu Uganda abantu abalimba bangi, abantu bamanyiira balimba. Kyova ne relationship ziremeredde abantu mbuuza lwaki. Buli gayi gw'ofuna n'omugambako bandiko wane n'agamba oyo alimba. Obulimba mu Uganda bungi. Kati ne wojja ng'olina story ng'eringanga oba ki omuntu aba alabanga gwalimba. Naye ate nga si ffenna. Anti munnange, your story is too good to be true. Okusinziira ku bintu ebiri mu Uganda. Abantu babeera bagamba naye abo abantu abafaanayo batyo bakyaliwo. Buli muntu kwegamba yeewuunya. Okitegeera? Kyaladi gye kibeewuunyisa be balina okukkiriza okutono. Oba be bantu abali awo nga ye mu bulamu bw'ensi tafunangako ku kisa kyonna kyakolera muntu n'amuyamba nga tasuubira kugamba nti oba amuddiza ate nga si wuwe. Kubanga bannange olaba wana eno olekera omuntu ddakiika 2 omwana n'omugaaka ŋŋendeko wali mu kibuga siina mukozi ng'awulira amukalubiriza ne ku njagala abakazi gye baagalamu obufumbo okuleka amakaago mbuno ogende n'abaana ba mukwano gwo. Omuntu aba alabira ddala nga Kyaladi gy'asayamba kweraga ayamba nkijja ku mutima gwange. Ayamba okijja ku mutima. Era n'essaawa ya kakati okuba nti najja mu kamera okulaba nti nkuba omulanga nga mbeera. Singa yali simbeera era nandibadde siyinza na kujja gye muli nammwe temwanditegedde kuba nali nze nkoledde Katonda. Nankirina ku mutima gwange kuba okuyamba tebakukaka. Naye abantu nga bavuddeyo nnyo nga bakuba nga bagamba nti oyo naye lwakubanga bamukuba sinalabamu ba ku kyalo. Kuba nze olaba wenkola story abantu ababeera ku kyalo omuntu kwabeera bankubira. Kati nina story ey'oli omuwala yali alina wanene ekyende ekyafulumanga agamba nti yali Kadaama. Abantu b'oku kyalo kye be basooka okunkubira nga baakamulaba. Tubeera eno Kamuli, tubeera n'oyo omuwala tumumanyi abadde akola bw'atyo kitegeera. Naye abantu nabagambye mujje saalabyeyo yazze. Awo kati nze we nneeyongerera okugamba nti oba balimba. Era mukyala Dija kino njagala mukijja ku nze. Yenna yina kyagamba nti nnimba ajje antuukirire waba tasobodde asobola okubeera ng'alabamu. Tunaabeerako olwo. Kuba kyenkola neekakasa nti njogera mazima. Bw'oba oyogera mazima ffe ekyo tukirekera ggwe wakati wo ne Allah wo ajja kukulamuwa. Naye kati ate tunaabeerako olwo buli muntu ajja akakase. Anna abaagala okukakasa tekuli yadde atodde yadde siringi. Nawe kikwewuunyiza. Naye nga bambi abantu abaviirayo abantu ku kyano yange njagala okubebaza olunaku olwaleero nti mwebale nnyo mwebaliri ddala
insiima nze wano ku kyano nabagamba siyamba muntu okumulemerako okumufiirako kuba ffe tuyambye abantu ne tutafunamu tuyambye abantu ne batuvuma tuyambye abantu ne batwogerako kati nze nkukyaza n'osoma ennamba yo n'ofuna akasente wafuna ku ssente nafuna ku ssente mukyala Adija amiina ekyo kirungi era neebaza nese kwebaza gwe kennyini ne banno bwe mukwasaganya ne neebaza abo abamwami bayita muzungu ali olwekyo kyeyavaayo naye n'ayamba ne neebaza okuba nti mulumirirwa mwasitukira wamu ne mujja okuba nti bannange Pepper kendezaako ku mwamwamwa tukuwulira eno mu program kuba nti mwavaayo ne mujja ne munumirirwa nga sibasasudde oba amafuta gammwe oba kiki kyonna kye mukozesa keeba ekyano yammwe nsaba Katonda abawongere musera era abawa obuwangaazi neneebaza abo bonna bonna abaavaayo ku kyano yammwe ne banzirukirira okuba nti bateeka ku buli omu yenna kyasobola mu busobozi bwe ku ssimu yange gye mwabawa n'okubeera nti omwami naye oyo omwami muzungu yasobola okubeera nga naye akola yenyigiramu. Manyi nti nno baakuyambyeko ne babloggers abalala baakuyambyeko naye omuntu wemusalawo okumuyamba musobola okumuyamba completely naye nze nga nze n'abantu bange ne ku channel yange waliyo abantu ababadde era abaagala okwenyigiramu naddala mu kutwala abaana babaweerere okitegedde nga baagala okwenyigiramu mu kutwala abaana babaweerere oba babeereyoko n'ebintu bye bakukolera ebitali ku ebyo bye bakukoledde kubanga nze mmanyi tewaliyo obuyambi bumala so olwaleero nsazeewo nzije era nkudde mu kukyaza enkuleete bakitegeere nti nooli obuyambi okyabwetaaga buyambi nkyabwetaaga kubanga ekyennyumba kikyaliwo n'okuba nti abaana basoma n'okubeera nti nkola kubasaawo eno sinnaabanga okuba nti nziramu okukola weesetinga ennyo kati ku ssente zonna ezaakusondeddwa zaagenze ku ddwaliro wasazeewo ofunemu kyakkola oba ogenda kugulamu ttaka oba gw'omanyi ne ssente zo ssente ezo badde nkyalinda sooka entereremu mu bulamu ndabe butya kikyengenda okuzzaako kuba okugula ettaka sikiwa nti zisobola okumala ettaka n'okutuzimbirako n'ofuna bizinensi ate n'abaana okuba nti basoma okyetaaga obuyambi bankyetaaga obuyambi kale nsaba Mungu akumalire akuviireyo atuukirize ebirooto byo kuba kati nze omukyala nga nze nzenna nga ndi muzadde nga nange nnina abaana abange nga nagwo omugugu olaba n'abamwannyinaze nabo obayamba nga bwamwannyoko naye era nga nabo owulira nabo bakola ki bakutuddemu yuno ng'owulira nabo bakutuddemu olaba muganda wo agaana osigaza omwana wo ogenda okola obwakadaabo olaba maama we yakuzaala awo nno munnaye abantu wabakwatidde ku mitima ne bagamba ono omwana muwala mukama omutima yamuwa gwa zaabu naye kati bukyanga mukula kutuuka waneeno wagezaako ko okunoonya ku kika ky'abaana bano kika ky'abaana nakinoonya awantu awatali wamu nanoonyezaako ku rediyo nga bbiri esooka rediyo Simba nenoonyezaako ku rediyo ya Beat wakiŋŋambako naluli ekya rediyo Simba ng'anoonya ekika ky'abaana ne ku Bukedde omwana yaliyo ku Kiryatabaala ku Kiryatabaala ennyo kati ate lwaki abantu bagamba nti banga emboozi eno eruddemu mu mawulire naye lwakuba ffe twakagiraba simanyi lwaki abantu abamu bagamba ekyo ekintu era bikandowooza ate nabagambye baveeyo bajje terina omuyavu. Kati awo omukyala Adija wojja okumanyira
ekituufu kye kikuba bwe kiba nga eriyo alina obukakafu nti nnimba asobola okuleeta ennyabo omuwadde olukusa ennyabo ajje ennyabo. Okay, kati mpozi ekyennyumba okusinziira ku bantu abakwatiddeko ku byenju naawuliddeko ko abantu ababadde bakwasaganya abakuyamba nga bagamba nti gwe wagaanye okuva mu kano akayumba mbw ate nga akayumba katonya okufa obufi wagaanye ovaamu mbw ate nga bakufunidde enju. Akayumba sinnagaana kuvaamu wabula nabadde kyenkyalaga nti akayumba ako keetaaga okuba nga nkavaamu nga sidda mu bupangisa. Nga todda mu bupangisa. Eri gye babadde bakufunidde yabadde yakupangisa? Yabadde yakupangisa nnyabo. Ate baatugambye mbuno baakuwadde poloti namba mbu n'ogigaana. Bannange simanyi kuba siyinza kugaana muntu kwogera kyayogera naye kati musobola okuba nga mujjamu ne musengejja. Ne tusengejja otulese tusengejje kale katusengejja agambye tujja butusengejje mukawo omukazi wattu obulwadde bumulumye yakoyekoye dda ate mumujubiza ebyo. Kale bannange yono ye Nalule kyetaaga obuyambi bwammwe. Nze ku channel yange abantu ababeera bantuukirira mu kabokisi akange n'abatuukiridde Nalule nkakasa nabo bamutuukiridde nga tebejjusiza. Njagala bambi okubeebaza n'okubasiima. Nalule nze ze zino sente ze nafunye ku channel yange ze nkuleetedde wano baakulumiriddwa nga bagamba nti weetaaga endoscopy era n'enzireeta wano eno zikole ki? Zikuyambeko ku nsonga eyo zizino maama. Zikuyambeko era abakyala abazimpadde njagala okubeebaza bannange nti mwebale nnyo mwebalire ddala mukola omulimu gw'amaanyi. Waliwo ababadde batannaba kumpa naye bo bagambye nti baagala beekolemu omulimu balabe engeri gye basobola okuyambako naddala ku mwana omulenzi. Era ne mbagamba ku bye nawuliddeko nawulidde omwana atudde F7 kati essaawa eno agenda kutandika kusoma. Simanyi oba essomero wali mufunidde oba tonnali mufunira, requirements ki, fees ziri zitya, byonna byogere wano. Ensi ebiwulira anaaba asobodde ajja kujja kwatireka n'abeera tasobodde tunagenda n'ekyo kinaaba kiriwo. Essaawa eno omulenzi Himulwane bali tannaba kufuna ssomero. Tannafuna ssomero. Tannafuna ssomero. Era nga tukyali awo kuba mwannyina abadde ye kati yagenze mu P7 naye nga mbadde yasomera wa mwannyina? Mwannyina abadde asomera ku Kazo Summit. Kati wamugyeyo? Akyaliyo kubanga gye babadde bonna ne munne ennya. Kati yasasula ssente mmeka? Asasula emitwalo 5. Emitwalo 5. Kati ono bebi ono ali mu class ki era asasula ssente mmeka? Bebi abadde tannaba kubeera nga tufuna ssomero. Tannatandika kusoma ono omwana? Tannatandika. Tannatandika? Annange omwana anaatandika ddi okusoma? Kyalaba ng'ayiseeko ku gundi. Ssente tewali. Ssente. Kati omwana we atudde aweerera abamukwano. Ogwo omutima wagulabawa. Ogumanyi bulungi faadi ogwo omutima. Nga nze ndeka Bubu ng'atuula. Nakwata abaana ba Mariam mukwano gwange nga mbatwala ku ssomero. Kyova olaba abantu bagamba nti no your story is too good to be true. Omutima olina gwa zzaabu tebagulabangako mu Uganda. Bebi we tannatandika soma. Atandikira mu class kibannange. Kyetaaga ne bamuteeka mu top class nga bw'awummula bamuteeka ku coaching. Okitegeera kubanga ekisooka muwanvu ate muto. Kati oyo bw'aba anaasoma eyo yonna ttaamu ye tabeera na kuwummula omwaka gwonna aba alina kuba ku ssomero. So that akakinga up n'abaana aba middle class n'aba baby asobole oyingira next year mu P1 kubanga akuza alina emyaka emeka kati singa 7. Alina 7. Emyezi ebiri. Essaawa eno alina kubeera ng'ali mu primary 1 oba 2. So kati bannaye ababadde bambuuza ku bya fees omukyala abirambuludde bulungi. Omwana omuto tannatandika soma nabadde confused nga ndowooza ali ku ssomero.
ono Wakazo Summit waali fees mitwalo 5 asobodde tunoonyeko n'omukyala naye waali owa senior 1 tannafuna ssomero right tannafuna ssomero ate nga banaatera nabo okuddayo yakoze atya yafunye 6 yafunye 6 enya okimanyi nti 6 wabeera nga yajuza first choice ng'alina nguba yateeka buddo oba wa abantu abalina ssente essomero liba lyamuwadde dda bambi katusabe Allah akuteeremu baraka baploggers temufuna bujja ffenna weetulye n'ensi etumala mujje omukyala mumukwatireko mu ngeri yonna gye mwagala buli muntu alina platform ye togamba nti oyo gundi amukutteko nze sijja kujja ffenna weetuli kuyamba kubanga ffenna goal eryemu kuyamba ku muntu so buli omu kyasobodde mu mikono gye ne platform ye nalule waali wano asula ku mwala wano ge makage buli wali gwe mwala na postinga video ne mugamba mbwe yenyumba kwatudde ng'efaanana ya njawulo eno y'emiryango omuntu abeerako n'emiryango we yeetaayiza eri gye mwalaba yeri we wali awalina ondoozi okubeera ekisenge ky'abaana awabomoka so embeera bweti bweri bw'oba osazeewo okujja kumuyambako jangu omuyambeko abamugobera ku bya fiizi temulekeraawo ate gwe ogumutaliira musigale nga nammwe mumunoonyezaako eyo nga naffe no we tumunoonyezaako yenna amuleetedde ekinaamuyisaawo alhamdulillah nga tugenda n'ekyo naye tugamba nti oyo yagambye agenda muweerera nze ne mumulekera nze nekola mubirina ebintu ebyo ebyokwekuluntaza temwekuluntaza omuntu asobola okusuubiza n'afuna ebizibu enkya n'atasobola kuyamba okiraba so ffenna goolo emu kuyamba nalule kulaba nti ayimirirawo era ayongera okubeebaza kye mumuyambyeko nti asiimye yeebaziza nnyo omwami ali muzungu byonna byamukoledde okwongera okumumanyisa ensi n'akasente ke yamuleetedde naye engeri gy'ali mulwadde muyinza obba ekyo temwakiwulidde kankimuddiremu yeebaziza nnyo ali muzungu era muzungu bambi tonyiiga yongera omukyalo okujja onoobe ng'omuleetera ku byambi era omunoonyezeeko ne ku ssomero nga naffe eno wetunoonya okuyamba tekukuma tuyambagane sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo saagala omukyalo ono mukuba bibuuzo nnyinza omukuba ebibuuzo ne muwunza ate saagala kumwonoonera nnyinza omukuba ebibuuzo bingi nnyo ne muwunza ate natandika okuŋŋamba ne mbanga eyaza omwitorogetinga ne mbanga owa poliisi nalule n'akasembayo mami n'akasembayo kabuulira abantu akasembayo akasembayo nsaba mwenna ababeera balina okubuusabuusa nti nnimba oba neenoonyeza byange mbasaba musobola okuntuukirira ate kati abantu banaabeera bebuubanga wo buli budde munnange eri abali mu kubeera nga bo tutte kirala nga balowooza nti oba oli awo neenoonyeza byange ate weenoonyeza biryo kyenjogera kyekyo kuba n'ennyumba babadde batandise okuba nti bagamba yange naye bonna olina ennyumba sirina nnyumba babadde bagamba nti eno enju yiyo nti yange nti ku lwaki olw'ensonga nti nsibuddewo nti olemeddewo naye nga walemeddewo sinnalemerawo kubanga sinafuna antwala bw'aba waali ndi mwetegefu okuvaawo kati ate gye batugambye gye babadde bakuwadde kanziremu nkibuuze gye babadde bampadde luddawa embu gye babadde bagenda okupangisiza nange ekyo ŋŋambye kyonna ekyogerwa njagala kimale kubanga kiva gyendi musobole okuba nga munzijjako ekituufu nga muzze ne muntuukirira abantu bwe banaategeera nti abaana si babo bandijja kuba bamenye nnyo emitima naye nga manyi nti abaana si babo
yali mukazi ayimirira mu kamera neyeegaana baana be anyway mpozi ab'omulembe guno naye nga kizibu ekirala kizibu nze sisobola olaba n'okugaba omwana bino mbu simanya ndi confused simanya ndi confused ntya mbu simanya ng'omwana mbu oli omusajja mugagga kamusiba omwana bannaye kizibu kyova olaba ennaku zino abaana beekwata nga gw'olowooza nti nno omwana oli muganda we kumbe gwe omusayi gukimanyi ono si muganda wange ogenda okulaba bali mu kisenge ngo bannaye tufudde agataliiko nfufu omwana akutte mwannyina nga kumbe omusaayi siki nga gwe gwemanyi nti ono si muganda wange tanzira so bannaye simanyi oba waliyo omukyala abakyala bwe muba mwegaana abaana ebintu bye mubirekeraawo abaana bamwe bajja kwekwatira mu mayumba lwa musaayi gwe omusaayi guba gukimanyi nti nze ono fadi tanzira ono fadi ono tanzira gwe ng'olowooza nti baluganda kumbe nga omusaayi omwana amuleeta awatali waabwe nga si baluganda kale bannange mutukkirize tubasibule n'olunaku olwaleero nalule sijja musimasimanya omukyala mulwadde sijja mwogeza bingi nsaba munzikiriza olunaku mpoze n'akasembayo nalule bwe byakutuuseeko nti neeri abantu bali ku social media bakusansabula wawulidde otya nawulidde bubi era kyayongedde okummalamu amaanyi mu bulamu bwange n'okuwulira nga nzenna neyongedde kweyongeza ate okubanga yongera okuba omulwadde ku bulwadde bw'onnuma. I'm so sorry naye nno sente munnaye zitwale mu bbanka era ngenda kubeera nga gyenzitwala siyinza oba mu kibiina oba mu pride gy'otereka oti kuba wano mu mwala wano enda zijjawo nzitwala sesigawo anti enda zitereka siyinza zisigaza toyinza zisigaza kale bambi oluvannyuma lw'ebbanga inshallah muguwa n'abaasobodde tulijja ne tukulabako nange nja kubanga mbategeeza sigenda kumawa n'obupa nja kubanga mbabuulira buli byonna bantuuse. Kati olina smartphone? Sigirina, nina mapeesa. Kati bino obirabirawa? Waliwo abikulaga? Waliwo omukyala yazze abindaga. Abikulaga? Ennyama. Kale kitegedde. Kale bannange munzikirize mbasibule olunaku olwaleero nze njagala okwebaza abantu nze nga nze Kigozi ab'oku platform eyange abatulaba abatwagala abatukkiririzaamu nti mwebale nnyo abantu abavaayo n'ojja ku channel n'ogaakampeeyo kyempaddeyo njagala okwebaza omukyala Pepper mukyala Owundo David nti weebale nnyo weebalire ddala mamiyo ebintu twabifuna Love Mase yankubiddeko ku kasimu n'agamba ayagala kujja kulambula ku mukyalo era we tunajja wano ne Love Mase nga tukulese ku kamera togaana obeerawo kuba munaye selebu gwe twasigaliza naye nga tunaatera okugenda mu kisiibo bannange mwongere okusaddaaka kintu kirungi nnyo ensawo tekalira nze kyekikyo naye ga kusaddaaka omuntu omuwe 15 regulo n'okufuna emitwalo egi 5 so mwesibe nnyo okusaddaaka n'okuwaayo eri abantu abaagala obuyambi neyanza nnyo bagwano nazina ava mu ddiro waaye kwetuli oba twavuddeko dda nazina obulungi ava mu ddiro. Assalamu alaikum. Ndine ttiimu yange wano eno Celebrity Eye, ndine Ibra, ndine mukyala Owundo David Pepper, bentambula nabe ennaku zino bwe tukijjukana tweyanza nnyo bakwano sibula abantu mwenye eyanziza abasawo ne bannyabo okubanga mwanziruukiridde ku channel ya mukyala Hadija Kigozi ne mukyala Pepper n'abaami bonna abajjira ku ttiimu eyo nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Nsaba Katonda ali waggulu oyo yababaddizaawo n'okubawa obuwangaazi. Kale bannange assalamu